nako gagudde ewa Mathias Mpuuga Nsamba anti abakyala mbu babadde aganza kakati ne batandise okulwanagana. Waliwo ow'Emityana eyo ayinayo ow'Emasaka ayinayo ow'Ewaka ayinayo ow'omu Paalamenti mbwandali n'abakyala bangi okuva lyafuna ekifo ekyobwa LOP ng'abakwasaganya mu mbeera eyo mbu. Kati mu kubakwasaganya mu mbeera eyo kati bwe bavuddemu bino ebyokulya enguzi era nga yabatemera ku kasente ako bwe munaamuwa n'amweyagalirako n'amwebadalirako nti twafunye kati tuli mu bintu ffe bannannyini nsimbi. Abyavuddeyo okuswazibwa ne Mwande Shem President Kyagulanyi kye yakoze kati n'ebigambo byamusobyeko kuba n'abakyala be abadde batandise bakyala be abo bamuzimbako olugo okumuwolereza wano na wali bino nno byavuddemu tebyasanidde mukyala wa waka era ensonga ne zirinnyo enkandaggo. Kati ebivaayo biraga mbu mukyala wa waka atabuse ne bano batabuse bagamba tufana ekintu kyaffe ate ekintu kifa kiggwawo bagamba batukyesonyiwe oba kati olutalo luli awo lunene luzibu lusaana kuba afujirire otuzzi ate lusobole okuba nti lukkakkana. Jatulaba akatambi kano ogenda kumanya olutalo luli wakati waabwe awo bonna ensimbi ezabaweereddwa okulwanyisa President Kyagulanyi olw'okuba nti bakyala booli naye ate gye bigenda okuggwera nga wammaggwe ennamusetuse ku nnyoge. Kale katufune akatambi kano tukekenneenye tukawulirize ogenda kuwulira embaga mu mbaga. Omukyala gwe bayita Joyce Baagala yayimye ku CBS n'ayogera ebigambo bino byenjala musooke muwulire era olumala mbabuulire kye tugenda okukola ne message gye ngenda obbawa. Wulira kikulaga bulazi nti oli gwe tulwanyisa lindako kikulaga bulazi andijjidde era kye yakoze awulira alage ensi nti ndowooza mulaba Joyce Baagala agenda kwogera omuyeekera kye yakoze era kyagezaako okulaga bannayuganda nti newankubadde omuntu yetakkaanya naye yasobola omugumiikiriza. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo omusajja oyo kyakola ki kyatukola ono kyagambye ekyo tukubamu ebituli yaakulaga nti abaana bano babadde ku social media bannwanyisa banvuma naye yaakulaga nti wadde oli muka oyambadde bwotyo ng'owa Nuupu yajja kugubiikiriza. Kati alaga abalala nti naye bano mubalaba bo tebasobola kwegumiikiriza naye ate nze nsobola okubagumiikiriza. Omulya Joyce Baagala njagala owulirize era bw'omala okuliza kati Joyce Baagala nzija n'olwo nono malaaya eno malaaya yali nkyala ya Mpuuga bonna bakyala kati ndi mu bakyala Wampuuga ebintu ebyo abyagala nnyo kati ndi mu bakyala nono mukyala we olumata ulira ekimu ku bizibu Uganda byesisinkanye kwe kubeera nga tuba n'abantu mu bibiina abanene okusinga ebibiina institution omuntu omu nabeera nga kitegeeza waaviirawo waafunye obulemu institution ebeekoze eki ebeegudde. N'olwekyo ffe tetuli ku mbeera yakugamba mbu simanya Mpuuga simanya Abedi bwanika nedda naye tukitegeeza nti wabaawo ensonga ebakwatako weetiiririre okugyogerako kubanga bajja kugamba nti omuntu ABCD. Oyo naye mukyala we kati nja video kubanga njagala muwulirize bulungi era omukyala ono mumuwulire bano bonna bakyala be kati yakozeewo akabiina Mathias Mpuuga ke yakoze kalimu bakyala be okulwanyisa Kyagulanyi era project eno president wabaze bano abasajja kibabadde babala Mpuuga mu mwaka ogusembayo abadde asala bagamba bavudde mu NUP okuyingira ewa Museveni. President n'abala n'amujjako mangu n'amususpendinga kati essaawa zino bali mu kupipira era essaawa zino batidde kyemuva mulaba wandiika olulimi ku social media ategeeze buli ggwanga naye nga talina kyazitowa. Wuliriza message wulira abantu balina endowooza gye baafuna nti buli yakwata kadi ya NUP yawangula buki buwanguzi naye ekyamazima bakandidate twalina 381 kwayita kataano mumeka. Ekikazi kino nyamukiwulirize bulungi nakyo kyali kikyala kye n'akiwa kadi y'e Masaka mu Parliament kiddamu kuweweeta basajja bakwata nsisa era omukyalo ono
ayina omuvubuka eyamuzaalamu wa bode Masaka ngenda ne message gibawa kati wano we tuli kwambula ulira 57 obo kiraba kati ekitegeeza waliwo abayitamu n'abatakola ki n'abatayitamu kati bandera okuba nti naddala mu regionias nti omuwendo gwalinnya omuntu najja nalowooza nti kaakati olina kunoonya pulezidenti kyayagala awo aba akyagadde sinsi ogwo omuwabudde gwe kasita okola ekyo oba okoze eki oba omaze kaakati beebo oyo ye Juliet Kakandi Mukulu Mpuuga njagala nkimanyi kana akantu kankazanye olumalamba wa information yendeese kano mukawulirize bulungi era ne byali mukola ulira ni kati katwogereko no mumyuka manya abadde omyuka wa principal mu Buganda eyagobeddwa mu kifo naye ero kyalemedde mu pate kuyisa bwetyo sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa bagenda nno kukugoba tewali muntu yenna ajja kungoba muno oli agenda kunsindiikiriza n'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ŋŋende njala bagamba nti wendi wakiri banaagula abavubuka ku social media bakuvume pata ogifulume yenna gwe bawa ddata gwe bapangisa okunvuma ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina kati nga Nuupu kiki kye mulwanirira tuli mu kulwanira bukunkumuka na bitole bya mmere mukulu alwanirira bukunkumuka na bitole byaki bya mmere kati kantandike video sister Rosemary konkwaniriza happy Easter mbalamusizzaako bannayuganda mwenna we muli n'embebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala kimanyi mubadde mulinda information lwaliro gye nzija nayo era maze n'entuuka njibawe mugiwulirize bulungi era nsaba ow'omutima omunafu njagala ove ku vidiyo njamuntagingire Haji Abdul Nadduli ne famire ye batule ku vidiyo eno Abdul Nadduli ne meeting gye mwatuddemu ne Mathias Mpuuga ne sente ze yakuwadde n'ogenda n'ogaba ku muzikiti omanyi Mpuuga wagenda n'osooka n'osindika bannamawulire wa Haji Nadduli ewaka n'omukubira essimu Haji yogera ku nsonga eno omusajja ayinza okuggyako ekigere byonna biina ne recording ziziina bwe kibanga kwambula abasajja bano abawumba tutu tugenda kikola Haji Nadduli Mpuuga yafuna bannamawulire mumanyi gye bukolera n'abawa ensimbi ne balinnya bulungi nga Haji Nadduli naye amuteereddeko ebbaasa n'amugamba Haji ogwasooka nkusaba oyogereko omusajja akyuse mindset tamanyi wiz Bobi Wine temumanyi wiz Bobi Wine mukyasaaga Haji Abdul Nadduli ne bamutuuza mu kamera n'ayogera ebitaagira kaakati ne bamugamba twagala Haji oyogere naye weefuule ng'abadde ava okusaala mu muzikiti era Haji Nadduli ebigambo bye yayogedde bino Mpuuga yabimuwadde naye ebyo propaganda yayogedde atya wuliriza bulungi olumamba information ne Nadduli njagala ajje ku vidiyo ebyo kubanga Haji Nadduli naawe tulowooza nti twakusonyiwa kubanga mwe abaleeta gavumenti esse bannayuganda oyinza olowooza okubeera munnansiko munnange yayogedde bino Nadduli wulira emmotoka amalika ezayiza mu masasi bobu gyalina tebagiwamba olw'emisolo gyayo ezo ziba nabali mu gavumenti naye bwe byatuuka lwakeera enkya Museveni bwe yamuddiramu nti emmotoka ye mugimuwe omusola yali alina kuwa gwenkanawa yoyo mbala kubaati nti ye tagawuse n'agenda ebyoli bw'obanga olina akayagala okujja ku liiso lya munno tomuga nti ku liiso kuliko akanyinyi dyayo akatambaala bwona oba osiimuulamu kimulabulabulabuzi naye agenda asiimuulemu Haji Abdul Nadduli kanesigamye ku bigambo bya Kuruhani ey'ekitiibwa mu Busiraamu waliwo abantu abataggyibwako hadithi era gwe okimanyi kye wakola Abaganda era mu mbeera eno
nga mukwano gwange Jakana Swaimani Nadduli tanaweza myaka 3 mu ntaana. Jakana Swaimani Nadduli gwali mu kuwolereza Mpuuga yavaayo n'akirambika n'ayogera Mpuuga obuvo n'obuddo bwe gyava ne baakolera. Haji Nadduli wasazewo olye ssente. Haji Abdul Nadduli wa NRM yaliko minisita wa Museveni n'abeerako omuwabuzi we era ne kati aka muwabuzi we. Nadduli yaliko ssente wa NRM. Kati Mpuuga ye balina mentality mu bwongo bwabwe stupid nature. Nti ono bw'anaayogera Bobi Wine ajja kuzza reverse. Mbabuulira ebigambo bino. Bobi Wine bwe mba mwakamutegeera njagala mubategeeze. Yakola statement aba NTV lwe bagenda Magere. N'abagamba inti bwe kibanga ekigenda okusuula Nuupu kulwanyisa buli bwanguzi egwe. Kati Haji Nadduli yakutte ssente ze n'alya. Musajja atu ne bamuwa obusabo omuceere 3 n'ayogerera okwo ebigambo eby'obulimba. Ekya bulletproof car nzize nkibasomesa. Eyo emmotoka yasasula omusolo naye baluma nnyo. N'okutuuka ewa Kyagulanyi yali yasasula dda naye nga tebakimanyi nti eri mmanya ga Kyagulanyi byakyusibwa bukyusibwa. Kati bano ba Haji Nadduli mwewuunya n'obwongo bwe. Ekyokubiri, njagala ab'ebitiibwa mwenna Medad Sseggona njagala ojje ku vidiyo eno Muwanga Kivumbi ne Betty Nambooze. Betty Nambooze bakireke simanyi kikuli ku mutima. Betty Nambooze bakirekeze mu miransanafu zagamba. Omanyi politics wetutuuse kati wano bw'oba toyimiridde ne Bobi Wine, bw'oba toyimiridde ne bannayuganda, kakasa ekiddako kigenda beera kikambwe. Mukyala Nambooze yayogedde ebigambo bino era njagala muwulirize bulungi kubanga drone n'amawulire n'abamira nsanafu erizo 702 22 2758. Betty Nambooze wano njagala muteekewo essira nga njogera ku Nambooze. President codes zino nazo njalo zisome era ozitegere bulungi. Tusooka tuwulize Nambooze bye yayogedde bituufu ate mbabuulire ekiriwo. Wulira. Munnanop era nga ye mubaka akiikirira munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze nga y'omu ku beetaba mu lukiiko olwasookera ddala olwasalawo ku nsonga za Mpuuga agamba nti weewaawo ensonga za kukosa ekibiina naye tekyalina kirala kyakuzzaako. Nga zino bwe zaavaayo nga bannansi bazyanise nga batuwanise nga palamenti, singa mwami Kyagulanyi yaziraba n'asirika, singa kakati era ensi emunenya nti aha naawe kakati ofaananidde ddala b'ovuganya abantu bo bwe babagambako nti balina ekikyamu kye bakoze naawe tonyega kuba kakati raba mwami Museveni naye abantu be bayogerwako ye ababe yabawolereza era bannayuganda banyiivu nnyo. Agusalidde Mpuuga olw'obutawa kibiina mukisa kugonjoola nsonga ze. Okusinziira ku Nambooze, enkiiko zonna ezizo ziyitibwamu Mpuuga yeetaba mulumu lwokka olwasookera ddala era n'abategeeza nti ensonga wakuzigonjoola n'abakulira ekibiina. Kakati kasita enkiiko zituula n'otagenda ekiddirira bye bintu okuvaayo nga bwe biri kati. Ate kiba kyakweryaza amaanyi nga tewagenze mu lukiiko ate n'ogamba nti muganye okuteeseza ensonga munda ng'ate ggotoze muki mu lukiiko. Kati nsaba bwe tubuusiza Nambooze wamu ne Mukaaku oba ekyokuwummuza Mpuuga tekwabadde kuziimuula kuwabulwa kwa Katikkiro bwe bati bwe bazzeemu. Katikkiro yatugamba nti omuntu wo bw'asobya tomutta era teryajja kutta munne. Era Katikkiro oyo yennyini yatugamba Buganda yaffenna era mutuufu naffe tekuliiko ajja gamba nti nze wa Buganda ennyo okusinga bannange. Amagezi ge yatuwadde twagatutte nti munno owuwo bw'asobya totta muki mutte. Olunaku lw'eggulo Mpuuga yavuddeyo. Kati njagala muwulirize Betty Nambooze. Ekisookera ddala President waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu waliwo message gye njagala ofulumya era ku mukutu guno gwegenda osooka ofulumira.
mukyala Betty Nambooze bakireke omuntu asobola okulokoka omuntu asobola okukola ki Nambooze kkiriza obagaana yakkiriza nti Bobi Wine ye president we ekyo muwulirize ngenda ba inside information Betty Nambooze bakireke omubaka w'emukono yakkiriza nti Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president we era Nambooze manya mu kalulu ke yalimu mukono ne kakimu yali meya nti Kyagulanyi kkiriza obagaana anyongedeko epaali bw'otuulira okuva lwe twava mu kalulu Nambooze abadde structures azizimba emukono era n'abantu bava mu DP okugenda mu Nuupu ng'abaleeta woofiisi n'azikola Betty Nambooze bakireke abadde ku Barometer ne TV endala nga ayogerera National Unity Platform n'omukulembeze waffe inside information eriwa Nambooze yafunamu obutakkaanya ne Mathias Mpuuga kati awo wenjagala ffenna tutunuulire era n'ekifo ky'obwa deputy president waliwo bye mugenda okulaba ebigendo beewunyisa ng'era wiiki ejja mugenda kufuna deputy president omupya wuliriza message Nambooze afuna atya obutakkaanya ne Mathias Mpuuga Nambooze yali ayagala kubeera leader wa Buganda Caucus bwe yali ayagala okubeera leader wa Buganda Caucus ne bamulwana nga Muwanga Kivumbi akwataganye n'Empuuga bwe bakwatagana n'Empuuga Muwanga Kivumbi ne bagamba akakazi ako wekafunira obwa leader wa Buganda Caucus asobola ogikozesa nanzigisa mu kino ekifo era Nambooze n'akubibwa ekikono Nambooze n'amanyako ku ddiiru emu Mpuuga gye yakola nga bali ne Dr. Besigye Nambooze yali ne Dr. Besigye ng'ali ne ttiimu eyaliwo ttiimu eyo muwulirize bulungi ttiimu eyo yali awoko tuwaaka Mpuuga n'agenda n'agitunda ewa Yoweri Museveni n'azimbamu ebizimbe bye yafuna Nambooze ne baga omusajja ali mu kugaggawala era abeetegereza ebyobufuzi emabegaawo Betty Nambooze waliwo lwe yagira ennyo nga ayagala bwaloopu era nga suubi tekwatagana era Mpuuga awadde abakulu bangi ab'ebitiibwa abakubidde Nambooze ku nsonga eno asirike mu kusooka Betty Nambooze yali asoose gaana kwogera era ajja ku Barometer emu eyaliko Alex Waiswa Mufumbiro ng'ebigambo bye bitono naye bwadde ewaka ne n'alaba naawe omusajja Kyagulanyi amaanyi ayina ng'abantu b'emukono bamugamba oli sayidi ki kyebuuza ababaka ba Nuupu abali mu kutagala ensi babuuza muli sayidi ki y'abantu oba y'abamukwata mundu ba Bedi Bwanika ba Mpuuga Betty Nambooze bakireke njagala okubategeeza bannayuganda essaawa zino tumuyina mu ngalo ezo era abantu basobola okuba akabondo ka ssuuli ako be bannayuganda ne be babadde nabo Nambooze statement gye wakoze kwebaza nkwebaza amaaso g'abantu bali kuyimirira ku sayidi y'abannayuganda Nambooze Mpuuga yayitibwa mu meeting n'atajja agenda alimu media sabasaba n'ekabo naye nga noma Nambooze abatikalo nnyo era mu kino Sseggona njagala president Kyagulanyi ngenda kuleeta ekiwandiiko ku kitebe Sseggona should resign or parliamentary caucus immediately nkiramu mena kati bino tetukyali mu kusaaga tetulina kyetwetaaga Sseggona alina okuresigninga atya omulimu wake buli mu parliament omulimu w'enguzi buli mu parliament wabula Sseggona asirise aliyo yawuleza mubbi munne aliyo yagira bitakwatagana akakiiko ka kkosase kekalina okulondola ssente y'omusolo ne Sseggona alina kyeyayogedde parliament yekuta omulimu w'enguzi nga ne Ssaabasajja Kabaka ensonga eyo yagyogeddeko Sseggona merali anaasobola okulondola akakiiko ako kati bini etuufu ketandike nsaba muwulirize bulungi president Kyagulanyi Mpuuga yagadde ekigambo kino kyoli mubuwambe kati yamuwulirize Mpuuga ebbaluwa gye yawandiise manyi Mpuuga ze mumanyi era bwe mbavuddeko kwa Mpuuga weesirikire naye akimanyi era ze namugamba nga natandika obwalopu ne mugamba nkwade essaawa 24 essaawa 24 mu nnya
ngato damu wa kusubya agishaka kujja kutegeera singa Joyce Bagala Joyce Bagala ebiye bimanyi oyomuleke enakuye n'ebigenda maaso byonna Katonda amumanyi naye ajja kiddamu akisasulire kandandike video uliriza bulungi Matasi Mpuuga agamba National Platform ayala president wa Nuupu ali buwambe era akimanyi okusekeredde kyogezako okwogera owambe gwe mwambe era gwe ategeera naye akimanyi mulina kose otigga basana b'ebyo ebisiyaka mulina kose kyanga mulisa obuyimba buno busiyaka manye ebyo kyali byosobola bibakamba olwayita mu bajasi katimera kugamba Jesse Jackson basajja bamanyi Katonda bali ayagwe yabadde ayogera naye ku simu ona bali banika ayagwe yabadde ayogera naye ku simu mugenda kuwulira ebyama biba planninga era yabadde njagala mulirize essimu eno n'ebiriko omamba message ulira njagala muliriza obulimba buno bunonyeza ku Reverend Jesse Jackson is a reverend omusajja balwaliridde eddembe ly'obuntu kati ono jamulire wano alina bwe yabadde information bagogere kati eno njagala mugiwulirize eno lwa information era n'empuuga ngo naawe nnyo buli recordings genda kutyezira irako wira mukulu Kyagulanyi n'aweebwa awaadi va mu kibiina ekyo ekiwagizi ky'ebisiyaga mukulu Kyagulanyi era yawulikika omukutu gwa BBC ng'aga nti ye baamubuuza ekibuuzo obanga yakyusa ebirowoozo by'ebisiyaga yali yakumayimba edda akaligamugenda ebamubiza empeera abafuna yagenda eweerera n'akola interview ku gwa BBC n'alaga nti yali eddisa kuba mu biyimba ne byali nayogera ku basiyazi era ye n'aga nti bw'okula okyusa ebirowoozo nga tategeezano ayina okuba nga muwagizi wa bisiyaga kulimba mbalaginda kuwulira omusikulu oyo bwe yayongera okumubuuza n'amugaa nti kaakano ku byoyogedde nsuubire onoofuuka pulezidenti bakigaziya kibayita human rights okuba nti n'abasiyazi kaakano babatwala nga nazo human rights era emabegako awo omwaka oguwedde mukulu Kyagulanyi yakulembera ttiimu y'abannabufuzi kati wuliriza akako obulimba Bobi yakulembera ttiimu y'abannabyabufuzi bino ebintu byali mu kamera nga balaga abantu abalema e Kenya abantu abakolebwako embeera embi gavumenti ya Museveni ne Dr. Besigye yaliyo wulira omulimba okuba nti n'abasiyazi kaakano babatwala nga nazo human rights era emabegako awo omwaka oguwedde mukulu Kyagulanyi yakulembera ttiimu y'abannabyabufuzi n'abatwala mu conference e Nairobi eyitibwa ya human rights bwe yakulembera mwalimu Kano Kiza Besigye mwalimu Honorable Matasi Mpuuga mwalimu abajjema ba mukulu Kateregga ba Imaamu Kasozi mwalimu Jeno Muntu n'abalala bangi bwe baatuuka e Nairobi mu conference mukulu Kyagulanyi gye bakulemberamu ng'agitumye ekigambo human rights balina okutuukamu nga abasiyazi be bagitegesa
baffe bambadde abasajja bambadde engatto z'abakyala balina earring bamukonkaso zaabwe tebaagala njagala omukulu oyo atuleetera ekifaananyi omanyi bino ebintu mwaliyo bafutu soja mwabalaba basauda amadaada baaliyo mu eyo conference eye Kenya ono kati galaba bakulu mubategeere era mumanye nti babalimbye ebbanga ddene era mwebase Katonda nti Bobi Wine yajja mwebase Katonda ono yalibika Musumba nga ali mu mission eyatema abannamasaka ebijambira era ngono yasimba kuba president ne Museveni yamuteeka musente bwe yali mubalwanira anakali amaso najja mukeresi ekito bulema kuno muguya ekeresi ato onajja ono wala sokola kalika getutu uliza omanya obusiru bw'abano bannakyalo bane miwulenge buli musungu omusiyasi webusiru bwabwe ate omusajja watu yasamusanga mupulowoozi Beri Wanika nekakanisa ketinda abantu tebazira ng'aziweereza eyo mu bazungu ne bamugoba kati abazungu banabasomuwabaninga eriko ne paapa bagiwadde agenda kwogera nga bano bamubuya meseji ye okubanga abala kubanga Museveni ayagala nnyo okunoza Bobi Wine international tulina oyinza kyula dikiteta nga tukwataganya abantu international bazungu kati ono Beri Wanika wulira obulimba bwayogera nyabamulire Bobi yayambala empale ekyalo abedi ziri empale zoyambala ezitema embidde mubepatayabadeko yabasiyazi abasiyazi za rainbow kati muli abasiru propaganda ono omanya mpuga ekikubye bebala abasajja bawa ebintu notunulira nti pasita ki bamutute mukoto ono pasita ki novaayo nogera bweri basabasajja kabaka nti dodoje musimu n'amateeka yawoleza pressure era ekera sijas yavaayo nekola ku dodoje musimu era bamugamba tusaba tusonyiwa era njagala message eno mwabantu abali mu byalo gye bawawa era yogerebwa yawulimba njagala Beri Wanika wabage njagala muwulirize mu conversation eno nazo okimaliza mbawe video eziwulira muva mu kibiina ne mugenda ani abasisi ono abeja ine kibiina ki sima PDP eri kibiina kyo je kalipuka bali mugabinako kusa sisi abodde eri tebagala ulira katuliza omayi propaganda yamulize mwekiro kya buli ekisaka ekebe abo bakasula katulya nonsense kati bano obwongo bwabwe bagudde eddalu owulira tukusoma ki owulira ngogere ekisimu akabona kabasimu kekumanyisa mukandi masaka era njagala buliza mariyo kubanga propaganda abasajja kyekyakipakuddemu era abasajja bawulira bafa mbuga sawa abantu bamulize bakezira taliddamu kyaba bamulinze ne bamugamba sebo kukyagulanye ina kubulo tinga wano kukyagulanye gezo demo manyire esawa zino nona Beri Wanika yabadde kusikeka kuni nyompola etyaji era njagala mulize message eno mugamalirizo na Beri Wanika wanga ngera kuba abasajja bano paka bawuliza mutaka bawoza nzeka distance Bobi Wine with sawa sajja kabaka kisoboka oli muwanda wa kabaka kyokoka zeki kugamba nti myaka abiri tewali agenda kwagogera ku museno ne sawa zino wagudde revision yagudde wanga emengo wali minister wes owabavubuka nokuba saabasajja obwami bweyagagenda mu byabufuzi buli muwezi wali full minister era kugamba ebigambo byobwakabaka bwaffe tuwagala Bobi ayagala obwakabaka yensonga lwaki walina bagambye obubaka bwange buli mu meseji ya saabasajja kabaka imwe masaka kabaka temwogeddeko kubanga ayogedde meseji ento era ogenda kuleega by'oyogedde bwempuka ku myaka jjo bwafunye omuzinga omanyi ayogedde omusibe oyo omanyi ayogedde puliza nina byakuleyingira naye ayogedde bwati sebo bishopu ebiri ewaggulu ya Kaini n'Aberi tebibatiisa omanyi abantu abamu tetwakula nabo kati Bobi Wine yali ayagala okukula namu naawe mutetwakula nabo nenge n'ekisa zaabwe tetuzimanyi mpuuka kugamba ebigambo bino emikisa kya Robert Sentamu gye yakuwa toliddamu gifuna mu bulamu ogenda kwewunamu obw'obuswavu era ekisinza okunyuma olwokuba nti ekitundu ekisinga amanyi mu sabaawa nti n'abaana baffe bannabyabufuzi naddala abawala ogenda kubasuula era
kikusinza amaanyi era kikutawanyisa ng'ezimu ku mistake mu byobufuzi ozikozesa lwa kitundu ekyo ng'otukira Masaka lwe bakwatirako Muloogi ekyo kimanyi bulungi saagala kigeddamu Masaka bakwatira Muloogi ekyo Mukama wange okimanyi bulungi era emesegi eyo saagala okoleki ogyerabye ey'okukwatira Muloogi era ensonga eyo ogimanyi bulungi naye igwe obutategeera nsobi zo obutamanya gy'ovudde yensonga lwaki essaawa zino otuukamu ebyo nakugamba ebigambo bino Bobi Wine nabo kyaliko bagenze ne bakyaza abayimbi ab'amaanyi wano mu ggwanga nga Kristo bagaana minisita wa Yoweri Museveni alina okwogera ku Bobi Wine okulaga abantu abayimbi ensibe international abategeereka minisita wa Museveni alina kyabadde planning n'alina okwogera ku gwe mu kulwana babalagula Uganda as a body and Bollywood. I think Eddie Kenzo was nominated last year. He missed an award by Winka. I think a documentary also recently of Bobi Wine was also at the Oscar. We are doing on Mr. Museveni Charo Bote. Bobi ku feeling documentary. Ona bana kama mzimu. Obani mwana university. Bobi aje tutaka. Bobi aje tutaka. Na kule ngona pate nene soma ndela yasembo kwera na. Enduru nebuga na Mr. Museveni atogera kanji. Imbadde mu bakule yingire baba. Tule mu babe bwanika. In Uganda as a body and Bollywood. I think Eddie Kenzo was nominated last year. He missed an award by Winka. I think a documentary also recently of Bobi Wine was also at the Oscar. We have seen many documentaries here. A documentary ya pejali mukogera ko. Mr. Museveni omulabye. Tamuza video kana police kagamba. Kama na Museveni tumwacha bana ngombo. Asema ngomba yaga nyukenya ya chabla. Nakisabala ngomba liganda. Justin Kasule Lumumba naliyo. Olwayo gerandi president wa Nupu ekuba netonyerawo. Bomusenya na yalina amafuta ga Katonda. Eto bayoge kintu taina kizaayo oyo minister Museveni muulidde byayogedde kati njagala muwulirize era message muwulirize bungi mukulu mulazipuka nzize mu bagamba byogedde ne Masaka ne planning abaka be Masaka byonna tulimanyi era ne radio kusitambula ku byoba bonombote kamwa yatidde yabadde ayo ku radio ne waita mufumbiro ne bamugamba sebo ebitako tumulira woko nayo kyana kola kijja kubeera kirala kati message defuna njagala mujulize bulungi basebo banyako mukulu mpuga waliwo kyabali mukubala era kyendagala okubaba era tusaba abantu mu lwamutima munafu video eno gikole ki yesonyiwe mpuga n'omusajja ono president akula yebegereze nnyo omusajja ono gwengenda okupuleyinga ono omukulu oyo mwanga kimwanga kifumbire empuuga meeting zituula naye kintu kyabatuddemu bakiriza era abamu essaawa zino mpuuga mugamba kukikulaba nekigenda mu maaso n'obubaka ssaabasajja bwe yafulumisa bannaddiini bonna naabo abamu balisegereyo corruption gyewayogeddeko naye nga gwolowooza bwaki tebakyogera nti baagala Bobi Wine nti Bobi Wine alina Katonda kyamuleegeza mu maaso kyomuna kiraba walabita religious council bishop ziwa conference saasumbule abedde corruption bw'omanyi kyekitegeeza akitegedde kulya Mukama engaleeza amaanyi inga waba yali bisayambadde ekkooti bwakitiibwa naye nga mubbi mufere kondo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'aleeta obubaka n'akootinga Peetero mu Bayibuli n'agamba muva ku ndagaano ze mwakola ezimu nga ziri mu kamera endala ziri mu kamera nga ziriko abajulizi n'alabula bannabyabufuzi okumva mu bantu nga bali enguzi Kristo bagaana ne bwe balediyo oba TV ne bawa nga temwagala kabaka mulina obukuleyinga oye Bobi Wine magamba ebigambo bino etabuza Bobi Wine temuzirwana mwekka Katonda wanyu ate waliwo ze nabagamba mu Sena abantu bali wano mu Uganda babiri abo beng'angamu nange bweng'anga niwo mukwano gwange era obusajja bwate bweyakebeerawo twadde alugaga akamba kayita Edisemba oye Katonda emwe ngira mbuga bitugamba mbuga y'ennyoko mbadde butusirwanyako gwe oyagala kuleera ki mbadde mukubye ne mugamba omubi yonna Yesu yaba Uganda nika tumumi abantu bayita nika tumumi omusajja oyo bati sejam Kristo yatadde munsi kati ebimeremezi ebibya ssente za Museveni birina bandika amongi bali mu kwebijja palamenti babasindika munobeera ng'olimu leader of opposition mwina abakazi namunaana mu palamenti abakozi we bakanabo nova mukakana abakozi nojja nabo ka palamenti nobebakako kati sexual assault ezi eri abakyala si bakulembeze bwe twagala bamusa bigenda kuba mu Nyendo Bukungwe Masaka municipality bamukwatira Buloogi nina ngeza okufuna information olwo sister w'omuntu omwana w'omuntu akopulayinga ku palamenti olwo omwana okola era akola ku palamenti kati wana Uganda asirika abakaka okwana Museveni omusajja mukubaita naye ageza bikanze kati baki sasa medias niba kati musajja kirusa ku mbeera nti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Katonda yamusindika okukyusa ensi abakapande kisaba ono Joyce Baagala ne Baagala nkusekeredde namulidde ku CBS abantu abikyana oyo kyala Joyce Baagala sirwanyako nshida buli muntu yenna avudde n'amanya Bobi Wine eziza tukulinze Joyce Baagala okwatagana ne NBS television ne mumanyira Kyagulanyi Nuupu era nga gwoba mukube wano mukole bwe muti ne gaba zino si za busolo bannayuganda beetaaga kyenki bannayuganda nammwe abali eyo bannaddiini abamu ne mutatumulira kinyusi kikulu kyakuba kubanga bwe mugamba nti Mpuuga asonyibwe ne Museveni ajagamba mwasonyiwa Mpuuga
ono abe ekyokuyigirako era zenga saddaaka okutegeeza n'abana abasajja ba Magufuli basuspendinga ba ministers Magufuli cabinet yonna n'agiyiwa era Uganda tugenda kumwaka wasebe kino yayingiramu omuyake bamukubye mu ngalo bamutuuse mu kereziya maaso era ssente zaali ezaalikoze oluguudo tulabye bannaddiini bangi abavudde embanga ddene nga okulenyinga ku nguudo olwawo mu nnyendo Bishop Kabba yavagayo n'ayogera ku nguudo mu nnyendo ne bakuga miliyoni 5 ze mwategeerako ne ng'omukulu oyo n'omusango gwa Kyalamayi yakutunde waayo Museveni era bagamba mu kituufu Kyalamayi yafa abantu bali mu gendo baliwe era bwe yali bikamuwa ekitiibwa n'asikaga Luwindi ne Moses Wede ne bamuwa ebyogaga by'alina mujja kutya ensi kana akabondo kajja tusabotaani n'okalina fitina efumitizi enge obukyayi Kyagulanyi Robert Sentamu era njagala muwulirize vidiyo yange nabiriyo muwulirize mbuga muleke mugenze amwesa owokerezya katambi ngenda kabawo ne mugamba sewo bakubo mwayini abali wandika tasobola genda kusika babaga basika aba Juliet Kakande simanyi Kakande mujja kwanda abasibera yamuliyawa gaba tekayogera babakuta kubawe atawula TV na TV bali bakimandeke abekayunga byonna omanyi mwali bali kupusi sina pusi eno abuli mbuga gyagala nnyo mujja muse munsobera munyura pusi musenya mbuga gyagala mbuga nawe sitegeeza pusi ebyo yagala kulaba obyo tomato tanzo kumwenya choka mchala yakulaba sadde kuyagala pusi oyagala esiyegeeza Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine yajja mu byobukulembeze nga amanye kikola kati bwe yajja pusi bwezaala obwana tugeze ezadde obwana 10 ka 58 obwana 58 be babaka ba Nuupu pusi bugera bwebase buti nejja nekangamu mazima ga Katonda mugulu bwekangamu emiyaayu gidduka obwana ne busigalawo emiyaayu gidduka obwana ne bukisa kino ekintu Katonda yeebale kibeerewo President Kyagulanyi olina omukisa you are lucky pusi Kyagulanyi alina omukisa gutya keyakanzeemu emiyaayu gitebandeke ziwalutwetu tebandeke nagenza okulaba ebinkwawa biri bweru Masaasi mpuga ebirenge biri wabweru emiyaayu kubanga nabagamba ebbanga eriiseewo ne mbagamba abantu abadde bazimbidde mu ku Kyagulanyi nga mpuga buli budde deputy president amutwala Masaka mumunange waliyo muka constituency ke nagira ati naye byonna tebikyakola mulooza tategeera omulasita president waffe Kyagulanyi Sentamu abadde abamanyi abadde abategeera okimanyi nti bano abasajja batulimba baleeta bakansala abasinga protesi zaabwe ye Masaka ono omusajja bamulage natidde no iriza bulungi era nakano era bannayuganda njagala mubalaga ekiro mukitegeere bulungi omusajja ono gwe mulaba era mutunule ne bafuutu soja bupusi emiyaayu mwabulabye muswano buwandiikaawo bakansemu obwo bwe bukulembeze noga noono buli gyalimba n'abasirisi kati obupusi obwemumulungula mpola budda mu siding kati omusajja laba ne bafuutu soja ngenda babwe omusajja oyo mulaba ono bate oyo tekigaba kimanyi era omusajja okalega ali yali akola mu ofisi ya Mpuuga olw'amanamu wa Dr. Abedi Bwanika abasajja bafudde ku kintu kyawozi okusemasa ku kintu kyamuho era okumanya bannayuganda mwezi neko Kyagulanyi yebale kujja musajja batagenda kwagapa kuwuli mwali badde omusajja akyogera ntabagamba mugikwatamu naye musaga omusajja yagamba 220 opposition ejja kuba ekoze ekyeweddewo kati bale omubuka ne bambaza bati biki byonanika ne Mpuuga banene bayi abasajja ebipande ne batabijja twali yayogedde bali muziro ebisimbe basimbi Masaka otuuka abasajja bali sente mwomuwalu abali ku luguudo lwa Masaka mutukula Mpuuga batu Abedi bayogedde naye ono mbako omuweeyo ne bagamba bagita wanya enjagogera ne bagamba Abedi Bwanika yogera n'abantu abo bwe twali ntogera ku kino ensonga ky'okumpa setting abantu oluguudo olukula Abedi bamwezize okubana Museveni muzibu kisajja kya Abedi Bwanika ne Mpuuga bana kujja kwala Museveni tagenda baagala abantu mwe laba yabadde akisindika laba laba Museveni nawe abasajja bagikwatamu ne laba Museveni ne ogwo tagenda omusemberedde bwoti n'omunya
Kakati kisajjatwe olugeri lw'okuyayamukase. Mwami omonyo obuyinza bw'essimu ababiri batugana tuti Masaka. Tebeetaaga pawuti kati yamulize. Abeddi baanika wano n'ojjagala n'akawuli. Ulira wano baali batangwa DP wano ngaayo entawaanya naye mulindeko. Okumala abasajja ba bulooka ba Museveni ulira. Bwe bukwogerera si kujja nti ogenda kukuba bikonde omuntu omulala gwe twewunyiza mwami ali mu kibiina kirala bamuyita bwanika dokita ayingiza kulima nagaliso kwogera nali kwatisa nisanga bwe yagonya bwata kyamayeje ayingiza kulima mbidde emaka musinza musteng mangera nombeera mu kibuga kino ekye Kampala nga mweyita b'amaanyi ekibiina ekyo tumanyi ki naye mulala akyogera ekisanga okukyakuna n'olika abantu abandi naki omuli abali bani azaba n'ebintu byamaddemu sikujja kwekole kumala twewunyiza mwami anjirija dokita ayingiza nagaliso kwogera nali nisanga bwe yagonya bwata je ayingiza kulima kitundu ekyemazi kyamusite manyi mugenda mbera kibuga kino ekyemazi Kampala nga mweyita maanyi Abenika kati abedi wanika nakabondoke njagala famile bama machete eje ku video n'abazadde b'abaana bali makomera abazadde president kyabwe yakoze omulimu gw'amaanyi okulwanirira abaana bammwe ebibaye ofeeru batase tugansaba n'abakyali mu abali mubalagana kulabanga nasina laavu eri owami alasinga okumubalirira muyana wangula ekisanja ate bino byali tukyala waka obukenke obuzibu owulira nti nabombi natugana kubanga anali ku bukenke bungi ddala abantu bamuteeka akanyaga bamuseka akanyaga besibala omuli Nakaka Simana Nakakande we Masaka kati waliwo n'omulala ku paalamenti ekijuujulu kyabadde asangalemu kati ate Mchawewa anayeona kuna magumbo batira mu social media nti omwana bali muzika yingo ayitaka abagala bake wakakande wayitaka wekijujuru abala kuyagala de wakati omukyama mutundu gagumugwamu gamazana babisano mani simbi kubagamba ensimbi wakati azida bako akati atanda kulereza muntu simbi zapanje zalaga bazakazala gamba jabe nonno bya mpuna Uganda mutuli kale mbagala nyo mwenna abaliko omwe bali kubako omukaba katonda nsaba bakumye tujja kubaka ebigambo wanabakiza ndo banamugereka time mwera